Philip genda lwaki buli muntu tamwagala? Why? That should be the question. Kubanga nalumba vice president alupo, nalumba na banja, nalumba mu mawulire agakagwawo ekyaddaaki Frank Gashumba ayogedde obutakkaanya we bwavudde kati enjagala owuliriza bulungi nnyo yali ddiiro eyamuweebwa mu State House ey'okulaba nga ayambako muzeeyi mu bya PDM mpuliriddemu amasaati na biki kakati kiteeberezebwa ssente zaali mu kawumbi kati wano wayinzika okuba embu waliwo obutagatta bulungi obwa ssente oba obutazigabanyizibwa bulungi kyekigambo ekituufu kati kusabasooka olekinge Gashumba abyogedde byonna wabula omukyalo ono amulabudde bw'ati. Buli muntu yenna ali mu gavumenti. The question would be, where is the problem? Okay, Mr. Frank. Ate kwogera akafembayo. Yes, sir. Nza kugamba sina appointment yonna ya mu gavumenti eno. Sina nti oba nyina appointment yonna wano wonna. You're not a government employee? Nze ndi mukozi wa business nga bwolaba bajje oyo. Bajje bw'ategeka ekivulu aba ayagala abantu bajje. Afune sente. Nze bwe nasookinga t-shirt zino n'engula ebyuma ezibikola it was purely business. So, mu bufunze you're swimming in 1 billion. Tuli mu kweyagala, tuli mu kulya nnyama. Kale bajoleka akubuuzeeyo ekibuuzo ekisembayo. Okay. Kale ako Frank tukusaba togeza nodda mu mukazi oyo webale nnyo tutangaaza. Era ne bannayuganda bategeeze ng'oli live ku Busoga ku leediyo ya Kyabazinga ne Busoga loyo. Sobola nze bukwatagana bwange bwali bwava ku kimu kusoko gye nali ntaddewo. Nepandikira omukulembeze nampita n'ekimunyo n'agamba Yoshua nti yes. Nakola intelligence ze nga bamumanyi nakonfaminga n'angamba fine. Ngenda kutandika okutambula ku myoga ku PDM ku ba t-shirt era tuwe wasigaddewo ndowooza nga mutwalo gumu mu 12. Ntegeze business. Gwe kati twaki olowooza kivudde ku kyo mukazi ebintu bino bire takati ng'ata munyiivu nnyo ate nga gwe tomuddamu. Nange sikitegeera. Nga omwegendereza emabega kawonna buli muntu amulumba. Nze Gashumba gwalumba sikolera gavumenti. Gwe bajja ofisi yange ogimanyi. Nagenda mu 2011. We twakulira. Twakulira. Bajja yasooka n'akola ekivulu enansana. Nenkuyita. Nondagulako obugagga kyobola ngambye oli menta wange. Era ngambye menta wange abeera ate mu bisooto. No, sibiriimu. Bannayuganda lozamwe namugudde muri live ku TV ne Busoga mukuru Gashumba ebintu bikadde namyalo yamanyi byaliko. Musibe bulungi. Kale tweyanziza Mr. Frank Gashumba webale kubanga ate otuwaire. Program ewulizi wensi yonna wakilalifa. Ate ng'eyanjula ensonga ng'ebintu bwe biri. Program bajeto obiwulire. Era nga wetwogerera. Akati waliwo ensonga endala ennono omutwe. Oyina kyoli kuleeta ba nkukobe ekindi. Soko nkobe kale. Alien skin mbu ali kulumuka Bannayuganda mpanise emikono mpanise emikono nekajogera amazima mukyala we yamuwabira omuzi byonna baabira by'oyogera naye kakati ebuzibu ennina bwaki waki bayita self interest bakiyita batya mu luzungu kafu bakiyita batya conflict of interest nga ndi musajja mulokole ngenda kwogera ebintu nga sirina kye bayita conflict of interest. Alien wanaba mutufu ngenda gamba nti alien muki? Mutufu ate. Omukazi wanaba mufere ngenda gamba nti mufere. Now Aisha 2018 nafunye bwino. Yes sir. Mpuliriza mu 2018. Alien yali omu ku bayimbi abaali bapangisiddwa abalina okuyimba kulaale abaali baagalibwa okuyimba kulaale zonna eza NRM for Museveni. Okitegedde mumanja pusima Buganda fo biti ekyo laale zonna baali bamupangisizza nga alina okuyimba. Kati bw'agenda eyiganga ku mukolo gwe NRM ate ne bamukuba ate nga abayiwaano nti bamukubye opposition ate nga ne story bagitaddewo dda backup story gye bagenda okussaawo kati nga kibuzaabuza nga tosobola kumanya ani omutuufu yakoze eki eyakkubye n'atambula n'agenda e Nairobi okitegeera kati bwadda n'agamba kale bwe kibanga show zino zezibatta kanzikole eki kanzeesonyiwe mukwate seete zammwe buli omu akole kyawulira kyayagala okukola n'amala ebbanga nga taperforming ebivulu ebyo ne bitambula byonna nga bitambula babikola biriko ssente nga ye akoze eki nga ye asirise tekuli abadde ku bivulu ebyo ng'asobola omusinga okukomandinga audience ekyo kimanyi naye yabireka nomanyi okubanga abasajja obeesonyiye noddewuwo n'osirika Alien yabeera Kenya n'asirika ate abalinga bagamba abakyankalanye ate be batandika okwepta wabulabanga mu vidiyo nga beebuuza omusajja asirikiddewa kabalekera ekintu kyamu era bwe yadda n'asirika ne basigala nga bakola ki nga basojja okitegeera
kati twabadde tuli awo ng'ate n'eno storage ng'efaananira ddala concept gye baayagala okukozesa ku maama we mutandikwa bagikozesezza ku mukazi nga maama w'abaana be okitegedde. Waliwo munnabyabufuzi omu eyajja n'ekiwundu ekifaanaganako weekityo weekavula eyo ensi yali ekomplaininga nti ye nga teri amukwatako. Lumu tuba tuli awo najja atulaga ekiwundu ekinene nti bamukubye ng'akawundu era kali awo wansi w'eriiso bwe kati. Okitegeera omuntu oyo abatugoberera bo bajja mmutegeera bamumanyi supreme leader. Ensonga nejja n'etandika okutambula edduse etandikidde ku TV ddala eri waggulu ey'amaanyi nekkirira wansi n'etandika otambula. Taata w'omwana azze. Simanyi oba abantu bagenderedde ekintu kya taata w'omwana okugamba nti muwala oyo yali aludde okumulaba yazzeemu kumulaba ku TV. Simanyi oba wagigenderedde statement eyo Deshi. Nagigenderedde nnyo Meralini ogamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 075 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wagigenderedde story eyo nti omukulu abaddengayo nga tamanyi na muwala we waje yaraga. Okitegedde yamwekanze ku TV naye amangu ago mu kumwekanga ne bamugattirawo ne mu sitole ne bamuggyako akantu. Omuntu Deshi gw'obadde omaze ebbanga nga tomanyi gye yaraga n'obwoba omwekanze ku TV okumunoonya kiyinza okutwaliramu akadde kuba toyina ssimu ye tayina yiyo mumaze ebbanga nga muli disconnected. Naye okubanga muzze ne mussa kimu nga muli ku mission yemu ati that same time kiba kicommunicatinga kirala mpozi nga waliwo yabategese buli omu n'abeera ng'amanyi ekyokwogera. Okitegeera? Ekitegeeza Kasirye ekyo ki indicatinga bulungi nti taata ayinza okuba mu paati kyo. Asobola okuba nga yeye naye ng'ali kuki. Ojjukira story y'omusajja yava ku bizinga gy'ataasa omwana we. Omujjukira nti bba abajuliza abaabo abeera eyo ng'abadde talina ng'alaba ebintu bitambula tamanyi kigenda mu maaso ne yeekanga nti ono yeki. Ne bamugamba ye taata w'abazzukulu be obamanyi n'ogamba nze simumanyi ali awo kikekenke kikola kitya. Okitegeera ng'olina n'obusungu obungi ku muntu gw'otalabangako kyokka nga omubeererako n'obusungu olwe